Bobi Television Uganda webali kubanga otambulira munaffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera nsonga ku nsonga nga bulijjo of course tweyama okubanga tuzikutuusaako yonna gy'osinzira okubanga ogoberera omukutu guno era yonna gy'osinzira okubanga oyagala okumanya nnyo ebifa mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala nga bulijjo wenkinogaanya nti weetuli nnyo okubanga tukutuusaako amawulire agagenda mu maaso mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform ekikulirwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'omulaba awo. Abantu bangi nnyo amumanya ensonga lwaki antandisizza wali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atwalibwa ku ppiki. Awo nno yali amaze okusimattuka abazigu oba abasirikale abaali bateereddwa okwetooloola amaka ge era awo ng'abayiseeko yabayitako mu sitayiro eyo erubber dub sitayiro nga bulijjo bw'ogimanyi bw'agyogera bw'atyo yabayitako ku ppiki ndowooza n'ekkubo lyeyayitamu muliraba ekkubo lyali lya ttaka era bw'atyo kukakana ng'ali mu kibuga. Bwe yatuuka mu kibuga yalikokko katono nnyo awo yeekoonako mu ghetto awo n'asobola okubanga afuna ku kyemisana nga bw'omulaba ne Eddie Mutwewe yaliwo nnyo bakosa ne David Lewis Rubongoya n'essanyu ly'abantu lyali mpitirivu nnyo ddala okubanga balabye ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu emmere yeeyo ne David Lewis Rubongoya era nga bano abaaliyo mu ghetto eyo ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yakadduka ku basirikale mu maka ge era n'agumya abantu b'omu ghetto nti essaawa yonna kakibeki akasajja akatwala ne bawaga nga bw'olaba era bw'atyo yabuukira ppiki n'asalawo okweyongerayo n'asobola okuba nga agenda okusimba ebitooke nnate gye yali ateekeddwa okuba nga abisimba. But anyway tugenda kuba tulaba embeera yaliwo nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu jjukira ddala nti tukyagendera ddala mu maaso n'okuba nga twekalakaasa enguudo ezirimu era nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugambye nti buli lw'olaba ekinnya ateekawo buteesi kitooke basobole okuba nga bagugumuka okulaba nga batereeza nate enguudo w'omusolo z'asasula okulaba nga afuna facilities ennungi ennyo okuviira ddala ku ssente ezo z'asasulwa weewaawo nga ziyisibwa wabula ne balemererwa okuba nga balima enguudo zino okusobola okuyisibwako ebyamaguzi n'okussa n'okuba nga biteeka ebyentambula okubeera nga biri talatibu nnyo essaawa yonna. But anyway His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era eno wake up call eringa wake up call eri URA-NM7 okulaba nga bakolako ebyo ebiruma bannayuganda okutwaliza wamu nga weewaawo ssente ziyisibwa ez'okuba nga zizimba n'okutereeza enguudo zino ziba zoonoonese ate ssente olumala okuyisibwa mu budget tewali ate ze kyezikola so kati ffenna twebuuza nti ziragawa ensonga lwaki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kw'ossa ne Dr. Kanokiiza Besigye abaavaayo ne baleeta campaign eno ey'okusimba ebitooke mwago agannya agafumbekedde mu nguudo z'omu Kampala n'emirirwano. Weewaawo Museveni akoze kyamaanyi nnyo okulaba nga abasibira mu nju nga bw'olaba muganda waffe Dr. Kanokiiza Besigye abasirikale naye bamwetoolodde weewaawo ye tamanyi rubber dub style nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakozesezza okulaba nga abatolokako mu ngeri etaategeerekese. Weewaawo bakyamunoonya naye ate omulabira ddala nti akyagenda mu maaso n'okutambuza emirimu gy'ekibiina nga we giri. Oyo ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bali eri bakuuma Bobi Wine oba bali eri bakuuma Kyagulanyi wabula Bobi Wine ye ali eno mu ghetto abuuliza ku bantu be. Kale sigenda kuba nga nsukkawo awo atakuumira mpeera bankuumire mugira mu baawe musule bulungi mweraba.